Kambalage kakati tugenda kukirirako waneno wansi wenti nenga webula nesoka nenga kwata wenti abalabi baffe abalungi mbaniriza ku Mabirizi Herbal Products tuli under Mabirizi Herbal Products nange eno channel ya Musawo Joweria nze Musawo Joweria Musawo Jowe olwalero mpise ne DJ Raphael workmate wange nenga lero agenda kubeera nga dami tugenda ku illustrating ngachi gwali awo tunula olabe olwalero tugenze tuyingiridde ddala eri mu kisenge anti tuli basenga ngate naye oludda akola ogwa kojja kakati tuli mu kisenge olwalero no tugenda kulaba ki tugenda kulaba omukyala botya boyinza okukwata ku mwami wo biki benzo omukolera oba omukwata otya wawo omukwata nafuna obwagazi romance kakati omwana ow'obuwala ali eyo andaba nawo omwami ali eyo andaba nga muli mu kisenge kyammwe akadde konna ke muba mufunye oba sande ngeyo musibyeko awaka mumaze okulya oba mulidde obuntuntu obuli simple akantu akali simple ng'omukyala kafumbye omwana ow'obuwala ne munywa ne kajuisi kamwe kati ne mudda mu kisenge ne mutuulako awo muzanyezanye osobola oteekako okumunno ku buliri bwoti eno ntebe yaffe naye kati nga gwe oli ku buliri bwawo n'omuteeka ku buliri osobola obeera n'omubisi gw'enjuki oba oil massage nojja n'oteeka wano omubisi gw'enjuki mu kifuba kye abamu babeera n'obwoya wano tubuyita butto bw'abakyala kansubira omukyala yenna ali eyo era amanyi omugaso gwaki gw'obwo obwoya obuli awo n'obubeera nga obusunaasuna bw'ati abeera anyumirwa obusuna naye nga si nnyo mu ngeri yeteeyo okumulumisa n'omusigako oil oba omubisi gw'enjuki kati kanjogere nti guno omubisi gwa njuki nojja nga ogumusiiga muno ogumuyiwako mpola mpola osobola obuyiwa budde otusinga mukaaga okukoma wano of course mwenna mubeera wamu ate muba musibye mwenna mwanaabye tomwennyala so osobola otandika okukomba omubisi ogw'ompola nga bw'ogukomba nandibadde mwambula naye banaye bwenna mwambula mujja kudduka ate bwennakombako naye tajja kubeera bulungi nolwekyo eno dami nkugerezaako ggwe nga ggwe ofune ekyokukola okikola oweewuwo otandika okukomba ogw'omubisi mu ngeri y'obuvunanyizibwa ate mu ngeri eri romantic nga ogukombako bw'ossaako eriiso wansi bw'olibbirira bw'omutunulako olabe ye kati areactinze atya ng'omutuusizaako akalimi kamukanze teyeekanze ali atya nojja ng'okanuuna mpola mpola akabisi kaffe paka wano n'okola ki n'okamalako n'osigala ng'ozanyisa buno obwoyo obuliwa mu kifuba mwana twabeera akiwuliriramu emirembe obwongo bwe mind ze zonna ozikwata obeera oli naye awo nkakasa full body n'ebirowoozo bye byonna biba byavudde dda ku bye bamubanja eri biki bye yalese bikyankalanye ku mulimu abeerawo naawe oba omuwadde comfort time ebintu bino abakyala bye tukola nga tulina abaami baffe tucreatingawo memories nti ne bwe muba mwawukanye mu butuufu ajja sigala alowooza ku Jowe eyamuteekanga wali n'akola ki n'amuweeweeta n'amusiiga akabisi k'enjuki Jowe yamuteekanga wali ku buliri n'amusiba esaidi ne saidi n'akwata omukono n'agusiba eri ku nkondo ne kuno nga Jowe alinga omulalu n'atandika okukola ki ye okwebegerako nga tamukkiriza mumukwatako kwolwo amugambye kankubonereze kankusibe mu ngeri y'obuvunanyizibwa nze ntandika okwekolerako najjukira nga Jowe yaddanga mu ddiiro oba n'amuteeka wali n'atandika okumuziniramu n'otandika okuzinira ku mwami omanyi embeera eyo manyi essanyu lyafuna ng'oli bwereere nno n'otandika ozinira ku mwana w'abandi n'omulaga egundi zonna n'omubuuza kati nakyamawa nga mu butuufu omuwa memories omuwa obuseera obwo obuzibu obw'okwerabira mu bulamu bwe nti ne bw'aba avuddewo oba nga toliwo ogenze ojja kuba muzibu wakuzzaawo naye abamu mulowooza mugenda kubeera bazibu bakuzzaawo olw'okuba mulina obwongo bungi mukola ssente omanye okubalirira awaka yes kirungi nnyo era omukyala alina kyagatta ku mwami mulungi kirungi business wise naye ate n'omukyala ali creative mu kisenge mukwano tasangika ate era talekeka kiki tewali buzibu tewali buzibu no problem
kakati tugenda kukirirako waneno wansi fenna tumanye kusema omuntu wafoono wano Kulawe we yali akyali mulavu ne Mr. T yatugamba ng'okwata Mr. Semanene era abakyala mwenna abafumbo kamba wamagezi okwatanga ku Mr. Semanene n'omukomberera ng'okuta smart wire wenunirako kaswiti koyagala eno waggulu nga bwe tumanyi fenna bwe tukayisaako olulimi ku mutwe n'oyisaako bulungi nga bw'owoomera otuzi otwo tuvamba naye tuwooma atatigeze nga kutigeze naye tokikola ku smart wire etali nkomole tokikola ku muntu atali partner ogobera naye omuntu omukyafu toli kiddira kambalage tobalaga oli ddami nze nkola nze njogera wano okwata muntu ono n'omuyimusa bulungi nnyo wano bwoti n'abeera wano kati guno ogumu guyinza okuyambako nga bw'oteekayo bwoti bw'onuuna then guno omukono omulala gwe gujja ne gukola eno ku Semanene ne gubeera nga gumuwumbawumba weeguti bwe gumuweeweeta mpola ono Sema teyeetaaga kububirako teyeetaaga maanyi teyeetaaga ka pressure wadde nakatono kuba bw'omukangira bweti omuntu oyo aluma ate abuza feeling zonna my dear olina okubeera creative ng'okwata ku Semanene ono omutaka ye n'oba otadde mu kamwa mulimu amanya abantu abalina amannyo nga gali sharp oba lyamogokako omanyi bwe nasobola okuyisa erinnya eryo kantu ako ne likuluma naye bw'omala okwata ku Sema oba ng'abano abalina enjala empanvu ne bumala bwegatta ne bumusunako kati bwe kati oba oleesa obuzibu oba olina amannya agaageregera Semanene ne muleke omuteeka mu kamwa n'akoonako waati Sema agwirawo oyo omuzizo gwa Semanene n'ogwo mbadde sigumanyi nsenga yagwogera kojja yagwogera oyo Semanene ne muntu y'omuntu twakyasinzeeyo entondo mu bintu byonna oba mu abakyala mulina kyekyentondo kummwe simanyi bayirawo ekifo ekisinga okubeera sensitive ennyo ku bulamu bw'omusajja ye Semanene n'olwekyo omukyala ali eyo Sema oyo muwe ekitiibwa nga bw'osobola beera ng'omurespectinga nga okola byayagala byokka teyeetaaga kunyiiza wadde okkoona bwakakatiwatondo wemba nzukuse ku makya gwe nsooka okubuuza nsooka nempewula wenti nenga wewula nensooka nengakwata wenti kojja tulekeemu oli ddami nagami kakati wamma omukyala ali eyo ekifo ekirala kiri sensitive ennyo ku mwami waffe bwe buno nipples olaba ebbeere ly'omwami babuyita bukupa babuyitanga kakulumbala kali pa akabeere k'omusajja ku kifuba ako kalina akantu ka round bwe kati akalimu ngere eri omukyala yenna yonseza ku mwana mu bulaba bwe buba bukuze nga buvuddeyo bu nipples singa okwata kano ka nipples n'omwebakako wano kumpi mpola mpola mu kifuba n'omuteekako omutego n'okayisaako akalimi mpola sigamba muno okwata ekintu ebbeere lyo n'okiteeke mu kamwa otandika oddino nanga omwana bwakuyonka ebbeere oba omusajja bwayinza ate okuyonka omukazi ebbeere omanyi nabo tebamanyi gayonka bayidawe basajja mwe temumanyi kunoonya bakazi kunona bbeere temumanyi kunuuna bbeere temumanyiddeeko ddala teri mukazi atalina feeling mu bbeere naye abamu bagamba nze sizirina simply because tafunangako omuntu yali alinuunye n'alaba nga kivaayo kano akabeere okalabira ddala ng'okayonse obwagazi ne bujja bonna ne kayimukaye kanipo ne kayimuka ne kavaayo ne kasongola bwe kati ne wana akagetoloddeyo kati kana akabulaka n'olaba nga kalinga akagenze kamera obutututu olutuko lukakutte nga konna kakoze eki diyimiridde liringa ng'erizzeewo etto bwe liti naye abaami tebamanyi kuyonka mabeere g'abakyala kati ate naffe saagala tubeere bwe tutyo kwata nipo yeeno jjukira ali kirini mwami wo kyekolere beera ng'ogiyisaako olulimi mpolampola bano abaami bakisa sikimu mugenze oyagala kulya bintu byo yakulaga akooye bano baseeka bayitira eri n'asooka asabula najjene n'akusabula kamu ng'akooye nga tegwe owulira okyayagala bannaye muwasa abaana b'abandi nga baana bato ne mugenda mweteeka okuwaza hakki ennyingi ng'ate temuzisobola omwana n'omuttisa ekyoyoyo mu nnyumba omwana w'abandi n'abeerawo yonna n'atandika okufuna obusungu batugamba omukazi atafuna sex abeera n'obusungu buyitirivu that's why bannyinaffe tubalaba baganda baffe tubalaba naffe ababaddeyo tubaddeyo mu nsi z'obuwalabu Kadaama alina obusungu Kadaama ali mu nnyumba ebyaddala ey'omuwarabu nga tafuluma talina bweru gy'agenda afunira sex gwemu emyezi 6 omala omutambale that's why obasanga agamba mana embola ebeera abali mu WhatsApp group mwe babeera mukola ki mumanyi bye bakola era musiba mubalaba ano nga batadde zi videos zaabwe oli naagwa mulavu n'akola buli kimu
ngalowooza bw'anakikolera ku ssimu agenda kukakana kumbe ate bannaye mweyongera kweweebuula bweweebuuzi. N'olwekyo bannaye namwe basista bange mbasaba eyo embeera ekenderemukko eyo tegenda kubeera manya ya nkoko. Ekintu ekituufu kijja kukolebwa ng'okomyewo wano ng'era okikola neki n'omwami wo. Mu programs muzirabe musome then bwe munaaba mukomyewo muteekinga ebyo bye mwasoma mu nkola ng'okikolera omuntu wo oyo gwe waleka either tataaba n'abagobera naye oba oyo gw'onaaba ofunye mu kaseera ako nga ye mwagalwawo gwe musazeewo okusharinga omubiri gwammwe mwenna mubeere nga mukyekolera. Onuna bulungi nnyo kano akantu ye nga bw'omukwatako bw'omuweweeta osobola n'okuyisa omukono gumu gwe ne gukka eno wansi oba ne gujja ate ne guweweeta wano ku mutwe. Nobeera nga mulimu abaami ab'ekiwalaata nga tebalina nviiri ng'ono ate ne wabayo barasita mwana nga bo balina dread kati oba baabo tubakolera kisimufunangako. Abalina enviiri ojja tuteera mu comment section kyemukola oba kirayika oyisaamu obugalo pakeno wansi ku growth naye n'otandika omuweweeta kuba nze mba njagala nkukwateko nga sikini y'omubiri ngiwulira. I prefer omwami nga talina nviiri nnyingi nga bw'omukwatako by'omukuteeko akola ki abiwulira omubiri lwe gusensinga ennyo okitegeera. Osobola okubeera nga omukono gumuli wano akalimi kali wano omulala n'oguzza eno ku mutwe. Nkukakasa nti bw'omaliriza ebyo ebifo ebibiri ng'obiwadde obudde n'obiromansinga bulungi nnyo n'omala n'oyisa ogumu n'oguzza eno wansi ku ssemanenene mugenda okumaliriza nga mutaka akoze eki nga mutakazzeemu ng'asanyuse ng'afunye obuswandi mugenda kuddamu kuzannya akakubiri. Kakati bwe muba muzannya akantu akokubiri ng'omwami wo munafu tamalaako nga ye muntu akuba eddakiika 3 ate nga rawundi yakubiri oba 5 n'abeera ng'agudde tamalaako like amaze olusi bamala nampewo ng'alaba akoze omulimu gw'amaanyi nnyo yoro yeewaddeyo to the extreme ti amaze kaweddemu ayinza n'okumala ennaku 2 nga tazzeemu kuyima. Okwata omusuwa gwa wansi kojja bw'akwata omusuwa gwa wansi n'akola atya? Omusuwa gwa wansi ogwo akantu ako olina okakwatako wabanga agudde kati tutandikire eno waggulu nga kyogambye nti waggulu eno abasajja bwe tumala lawundi esooka abangi kuffe tulwawo okuddamu naye bw'obanga tolina bulwadde bwonna era nga tolina kizibu kyonna oyangwa mangu okuddamu. Bw'obanga olina obulwadde bwonna mu mubiri oba mulimu UTI takulumanga bikoze biti ebyo jangu wano ewasenga Mabirizi tukuwa eddagala ojjanjabibwe oba opiikinga mangu era omusajja apiikinga mangu ennyo bamukwatako wano katono nnyo. Obeera okyali ku nipples ogizanyisa waneno otaddeko olulimi nga yapiikinze dda naye omuntu ogwolabira ddala nti mulwadde ye muntu alwawo okuddamu rawundi mbutuufu ng'alwirawo ddala n'otuuka essaawa naawe n'obivaako ate napiikinga eyo maaso napiikinga naye nga gwewako ne moralo muddu nga yagenze dda banaye teri kizibu nga kutandika kubugumya mukazi aba yakatandika bw'ati agende nga apiikinga gwe n'omala. So ekyo owulira ekisungu owulira ng'oyagala ofulume lwakiri ogende obewa x gye wava yakimale naye nga tewali kyakukola. Awo kati omuntu ng'oyo kati omusuwa gwa wansi eri akakwata bwati but ojja okagira mpolampola by the way osobola n'okakwatako mpola nga wokakwirira nga kokoyisaako olugalo koka make sure olugalo olwo luli soft. Bano abakwata mu manda please mwambale gloves. Engalo z'omukazi tezirina beera rough. Wano tulina oil gwe tusobola okukuwa n'obeera nga osiiga engalo zo zino ozisa engalo ne zibeera soft ne zibeera ng'era ez'omukyala. Omukyala alina bwe yandikoze eki bwe yandirabise. Tubagambye omwami abadde mu kazannyo n'ebikola ki akokubiri rawundi eyokubiri negaana okudda nga yeetaaga kugugumula. Mbabuulidde ekisooka okukola ne waggulu ku mutwe then n'omala n'odda ku musuwa ogwa wansi gwe gusemba. Nkukakasa nti omwami oyo aba akoze eki aba amaze okugugumuka. Ekintu ekyokubiri bw'oba olina omwami bw'atyo mubuulire lwatu oba si kyosala mu vidiyo eno ka clip okamuweereza omugambe genda emulago ku 2 ewa senga Mabirizi oba ewa musawo JOWE balina eddagala. Tulina package y'abaami omwami nga yazibikira omusuwa gwa wansi omwami alina poor erectinga naye ekisolo kye ne kisigala nga kipiirapiira kirebeera. Omwami bw'aba alimye bulungi babuli kayibeera straight
ngate kagumu nga kakaluba tekigonda nga kipiirapiira mubeera ng'omuli eggumba naye nga te mu kintu ekyo temuli ggumba. I'm telling you kabeera kagumu nga kali straight nnyo nga tetekeweesa ekintu kyonna. So omwami we bw'aba nga ayirekitinga nasigala ng'akyagondagonda ali awo osobola n'omukwata n'omukutamya woti jangu wano tumufunire eddagala tulongoose tukirinzinga omubiri gwe gwonna ne tulongoosa emisuwa gye ne gidawo ne gitereera. Bw'aba tamalaako tumuwa eddagala erimalako tulina neno ka super extra akugira nawe n'owulira nti bannaye ntuuseeko ku ntikko bulijjo abantu gye boogerako nga togimanyi ogiwulira buwulizi bakyala banno nga banyumya kale bannaye natuuse ku ntikko kale bannaye nga gwolina abaana nga basatu naye nga togituukangako. Omwami we jangu omufunire wani n'akadagala okamwewere gwe kennyini olabe ng'akola ki nga naawe akutuusa ku ntikko omaleko nga bakyala banno naawe ofune ku ssanyu ly'okunsi eryogerwako. Naawe omwami ali eyo bannaye muve ku bintu by'okwemolera ku baana b'abandi mugenda mu bikomere ewabahaji ne mwegayirira ne babawa abaana omwana n'omufuula namba 3 omwana n'omufuula namba 4 oluusi n'omufuula namba 2 naye ng'ate naye kennyini okimanyi mu butonde bwe oli muki munafu ate n'ekirala oluusi oli mutono mu size obuli mumpi oli mutono nga yenkananga nekana akantu kannasi. Jangu wano tugenda kuba tukwongera ku size senga alina eddagala lyagenda okuwa ogeze size yebeere nga emala ng'emala yeeyo nga akuwadde eddagala ly'amaanyi ng'ogenda genda nga si bintu bya kuswaza nga togenda kuswala wabula ogenda kukola ekyo kyennyini kyobadde oteekedde okola ki kolayo. Eddagala lyaffe lya habo temuli zzungu lyonna. Eddagala lyaffe lyonna lya habo terina side effect ku bulamu bwa muntu ne bw'aba alina eddagala lyakozesa abakozesa bali ku ddagala lya sukaali abalina eddagala lya pressure. Eddagala lyaffe liri fine okulikozesa wadde olina ki dosage endala ey'ekizungu gy'oliko. N'olwekyo bwe wenna ali eyo nga wandyetaaze eddagala lyaffe tufune ku 0704 737 714 ye ya Musawo Sumayya Mabirizi eyange eri 0706 747 8. Tetukoma ku baami bokka mwana tunawe omwana ow'obuwala tukolako ugwe ali awo nga wagaziwa naye nga weekwasa mwana w'abandi kubeera mutini vidiyo yammwe yeddako nammwe tugenda bakolako tubawe package yammwe bulungi nnyo mwebale kutulaba.